Abono be bayita ba best of friends nga bakwatagana okuva mu musaayi ngera be bayimbye akayimba kaabwe era nga omukyala ye maso malungi mwogeza simbo alina empisa amanyi omukwano nga bamuyita Nakitononto Joweria bwe yabadde agenda n'omwami we Lulagala Sirage. Bano babadde basanyufu, omukyala yanyumye nnyo, ebirabo baleese bingi ate omukolo gwonna gwabadde mu vibe. Nammwe abawala Katonda ng'akyabawadde mufumbirwe nga mukyalina akakuba abasajja ebbeere nga likyali ttutu bwe riti. Ate we tunavayo tukutuseeko bano nno bebeerera London, omukyala mukkakkamu alina empisa ate nga yanyumye nnyo bamuyita Rebecca Nakitononto Nasanga bwe yabadde agenda n'omwami we Stuart Ssekitoleko Simon. Banangu mami yatugambye nti nze olwamulaba bwenti namanyirawo nti yalina okubeera owange bwatyo namuleetera surprise nga muleetera abayimbi ab'ekirooto kye. Nafuna emirembe bino ebirala outside appearance saabifaako ne bwe namulaba n'enjogera omutima gwange gufuna emirembe. Tera tusoma programu y'okwanjula n'embaga ku ssaawa eno zaawa zigera kubeera 11 mpaka emu wano ku Delta TV tukole nange nva bulayi mami eyakolamu Sharita mazima waavu. Osiba ku Delta TV nga kiwagiddwa. Oyagala kusasulira amazzi oba yakane ng'olina ssente ntono ku ssimu nyiga *165*5*3# okusaba mu advert.